bamwana nnyo olunaku olwaleero ku ssettendekero e Makerere bamwana nnyo bamwana dda twagala tulabe alisinga omululu bamwana balunya nga boogera bakolamayo Juma waswa balunya katwayimbani oyo ali wa moves naye anti kachontu yimbani era teyawangula twayimbani kadoti olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo si lwaleero olw'ejjo olw'eggulu e Makerere University abayizi bagenze mu kikolwa ekyokulonda omukulembeze agenda okubakulembera girl president w'omulundi ogw'ekyenda mu ababiri naye bonna abaana ba Makerere bali narcissist we are proudly sponsored by Jolo Quality Properties. We are also proudly sponsored by Zaid Lighting Store. Wayagala ettaka okutandika n'akadde kamu n'ekitundu ogenda kubanga ofuna poloti naddala mwe ba narcissists mujje tubaguze amataka bassebo ne bannyabo ayagala ettala tulina amataala gonna aga buli kika yakuzayo now essettendekero owe Makerere abayizi balonze yesterday era nga abayizi abasoba mu 8 babadde beesimbyeyo by the way naye nga ababadde bamanyikiddwa ennyo wabadde omukyala amanyikiddwa nga Kadondi Gracious then n'omulala Hannah Tumukunde former Miss Uganda agambibwa okuba nti oba muwala wa General Tumukunde that's what I hear but I'm not sure of that naye bassebo ne bannyabo okulonda kwagenze okuggwa nga Hannah bamukubye akalulu ng'omukyala Gracious Kadondi awangudde but before that era omukyala yeyawangudde Gracious before that njagala kuzzaako emabega bano batandika campaign baali balina ekisooka Makerere bajja physical campaigns mujjukira akalulu akamu akaliwo omuyizi n'afa so bajjawo physical campaigns ne bagamba campaigns akubeera online bakyo naye babadde bagana campaigns on the premise Makerere so bano bakoze akabadi okukola events outside so ne bateeka events mu kikoni kati oyo omukyala omu Anna event yaliyo nga lumu eya Kadondi nga yagitaddeyo nga 7 kati Anna eye yagikola era kwaliko Suna Beni ne Gloria Book n'atamira ne yeeswaza ekintu ekimu ku bintu by'endowooza lwaki omukyalo ono yaluuzi that was also naye kati oyita otya someone nakola ki najja ku campaign zo bebekulu yali akuguzeewo kantu ka Eddie Kenzo omuntu nekireva gye mbadde manyi nekireva gye kati bassebo ne bannyabo oyo omukyala Hannah yakola event ye olugikola ennaku z'omwezi nga 7 Kadondi balina okukola ebyo ye yaleeta Gloria Bugi ne Suna Beni ye Kadondi n'aleeta amagye ga Nup King Saha n'aleeta Dax Vibe Nubianiri n'ayiwa abayimbi abo bonna Kabako Nina Rose nga line-up ki ennaku z'omwezi nga 7 lwalina event kumakya Dean of Students Makerere nayise ebbaluwa n'agamba nti tuwulira waliwo abateeseteese okukola ebivulwa tetwagaana so mu bisaze mu poliisi nekola nejjukira oli ye yakola kati era King Saha avayo nga munyiivu nnyo era King Saha y'omu ku bantu abatadde amaanyi mu kampeyini y'ono omwana yakola ne sound buli alina ekifaananyi kya Kadondi kitambuze tumufuule famous and I believe nti partly ku success y'ono omukyala King Saha agina now balonze but they did ka event akatini awo lwakubiri ekiro awo emabega wa small gate eno gate entini ba organizing awo ekiro Kadondi we yakolera so she did something Kadondi naye nze ngenda gamba
Hannah wali muwala mulungi nga you can even be more better. Naye bewaleeta baakuyiwa nnyo. Kati olwamaze mukuba akalulu mu kikazi wattu nakkiriza nti bankubye akalulu. Kino kiraga nti yakkiriza, njagala abantu balage lwaki tugamba yakkiriza. Hannah agenze ku status ye eya WhatsApp n'ateekayo post n'agamba nti F kitegeeza agambye fuck ex influencers you ate my money. Omanyi ku mitimbagano kuno kuliko abantu abeeta influencer. Kadondi mukyala mukazi wattu bamugamba ffe tugenda kwetera following naye tugenda pushing ekyengamba Kadondi abaali talina vuma abantu bano. Manyanga Anna. You know why? Obululu Anna bwafunye yabaye tasobola bofuna nga si influence y'abano. Abaana bano bakubidde Anna ekikopo X from one. Era Anna o disappointing abaana bano because ekisoka kale bawadde ssente. Nedda ekizibu kye yakoze Anna ekizibu Anna kye wakoze Gloria Bugi mwenge nodoze yalese Gloria Bugi yaleeta yamuleeta mu kino ekifaananyi nti abasajja baagala nnyani Gloria Bugi. Kati ate oli we bamuleeta ate n'amuswaza buswaza. Omanyi eno okubeera n'obulooga amba nze kandeete manager wange abimalanga okitegeera. Ensonga ziyendowooza eyakubizza omwana n'akalulu. It is partly independence. No, first and foremost, bagamba nti she is affiliated to NRM. Ate Makerere University. Kati Bobi Wine ekiro ng'enkera balonda yateekayo post balonde Kadondi post eyo yatambula nnyo. Ate n'ekirala ekyakoze ekyaleetedde n'okubanga akubwa akalulu Kadondi okumunyigiriza kwe bamunyigiriza yafunyemu ka sympathy yagamba yiyo linaakola ekivumu kye eky'omwana ne bakijjayo ng'asasudde abayimbi kati ako ka sympathy kazzeewo. Ate n'ekirala Makerere University since 2019 NUP ebadde efuna 2019 okuva Bobi Wine lwe yajja, so babadde nga balwanirira entebe yaabwe okusigala nga kwebali. Naye Kadondi obululu bwe yafunye mu butuufu abadde battle race yamanyi because oli afunye obululu oba kasanvu amusinzeko obululu 10 lukaluka. Era mu faculties ezimu anti kyeŋŋamba yabavumidde bakuza mu faculties ezimu ono omuwala Hannah yasinze Kadondi lwakuba nti Kadondi we yamusinze yamusingidde wala nnyo toli yafunye 10 oli n'afuna 3. So naye nga it was bloggers bayamba tobevuma it was because yes but you know when you're on X, when you're on TikTok, Instagram, wala babana bachipushinga bana in Facebook abana kituwe ekyokuyiga kituwe ffenna abakyala ekyokuyiga naye by the way nze me I'm happy abakyala okubalaba nga muvayo namwe mulwanira ebifo ebinene koze ebyo ebintu twali tubirabanga ku basajja nga tugamba omukyala Makerere abakyala bali tebenyigira mu it was Shamim Nambasa yawangula ndoza nawe bafuna amaanyi. This is the second lady okuwinninga Girl Presidency. Abasinga bebuuza lwaki Girl President we Makerere kirimu amaanyi okubeera Girl President we Makerere obeera almost ku level ne MP wa constituency bakusasula azimukengamba n'ebintu byokola almost obeera okitegeera yasobola kuba nti oli ekimwawukanako yabeera mu parliament kyova olaba nti kati njakulaga abantu abava mu Makerere nga bagirl bafuka ba MP Norbert Mao was a girl ya Makerere waliyo mukasambidde Nalukola yesimbawoko ne baamulya. There are so many people abali ba girl president. This is the group kati waliwo omuvubuka omupya eyawangula Nalukola baamulya batya
simanyi nange yesimbako ne bamulya naye ekyamulisa DP yamumakaadi nasalawo gye independent ate ebiseera ebyo DP yali ey'amaanyi Makerere ekitegeera kati ekirala ye mbadde ngenda kugamba like waliwo omuvubuka omulala amuyita Maseruka eyo mukono yesimbyewo nga MP n'awangula naye yali guild president so like wovaawo Makerere ng'obadde guild wajja no mu politics ow'ensi oba oyina entandikwa baba balina engeri gye bakulabamu era oba ne CV ogamba abantu ba 90 yaliko guild president so kitegeera yes because Makerere oli mu kufuga ba intellectuals abasajja abasoma obusawo abasoma okubeera baloya bla 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 atoyo omuwala yaffe n'ofuga abatamiivu kiba kitegeeza anti abatamiivu era ne Makerere wali abatamiivu oyo omuwala Kadondi awangudde yabadde vice wa guild president abadde chachi mutabani wa Nyanzi kati agonaga amaanyi abadde naye ekisinga okwonso kimanyi ate guild president abaddeko yabadde awagira kyokka mutabani wani Chairman Nyanzi ffenna tumumanyi waffe bayero vadina oli wayero bulijjo abanene comment section egenda kunnyumira leero amaze n'ayogera bannaye ebintu bya Katonda mubeera ng'oyagala musule bulungi tewerabira ngwe so banya abantu laba Jolo Quality Properties batugamba batya mama batunda ettaka okuviira ddala kakadde kamu n'ekitundu bane ntulambuza bwerere tetujja kuyadde n'ekikumi kakadde kamu n'ekitundu abagala ebyapa millions 25 eyo namba we mugikubako bana ne mubeera serious okitegeera tokuba just kusumbuwa togikubako kiro mukubeeko ssaawa yonna oyinza musanga sawa yonna mukube naye nga weetuli okubalambuza tulambuza bwerere ebyapa bitandikira ku millions 25 endagaano weeziri kakadde kamu n'ekitundu abaagala ennyumba weeziri tutandikira ku millions 35 ife aba Jolo Quality Properties basebo ne banyabo mu mbeera y'emu tukutegeeza Zaid Lighting World balina amataala ga buli kika kuba ku ssimu ezo ziri awo wansi ate tubeere nga tukutuusa ku buli ttaala musula bulungi bannaye mweraba